Mu Kikwekweto ky'okulwanyisa aboonoona obutonde nga batema emiti ne bookyamu amanda, poliisi y'obutonde Gulu n'eyavudde e Kampala yagudde lubona ku ffuusa eno gye yatutte ng'ekizibiti oluvannyuma lw'okugigwako ng'etikkibwako ensawo z'amanda agayokeddwa ku ttale. Wabula nnyini ffuusa eno awadde poliisi obuzibu okumukwata. Which here? You have to enter. What have I done? What have I done? What have I committed? Can you enter? What have I committed? Can you enter? Omusajja ono akaladde ng'ayagala poliisi emale okumubuulira ky'akoze alyoke ayingire emmotoka gye babadde bamusindiikirizaamu. Abasirikale balabye yeeremye ne bamuligitamu ne ku migoba nte. Stupid! What have I done? Very stupid! What have I done? Enter! What have I done? What have I done? What have I done? Enter there! What have I done? Emigga egikubiddwa omusajja ono girabise ng'egitamuloze yadde n'asalawo ekiba kibe ne yeereega eryanyi n'abapoliisi abasukka mu bana nga ye ali bwa nnamunigina. Kume you man, you are really stupid. These are Kampala boys. These are Kampala boys. These are Kampala boys. Bwe bukedde olwaleero poliisi Ekikwekweto ekitutte mu maaso era egenze efuuza ku ttale okukwata abookyamanda. First time. Talk about that. You are from here and that's the Gulu. Come. The Gulu here. You get this man. Poliisi ewaliriziddwa n'okuwandagaza amasasi abamu ku beeguddeko ku ttale bwe baleseewo ensawo ze babadde bapakidde ne bateekako kakokola tondeka nnyuma. Waliwo ne loole endala bbiri ezibadde zitikkiddwako amanda poliisi zeeboye. That we've so far impounded, well, they did not have, none of them has the licenses to transport the forest produce. All those are violation of rights. Abavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi okuva mu minisitule y'obutonde obunafu babutadde ku bakulira ebibira mu disitulikiti y'e Gulu be bagambye nti bawa layisinsi abantu okwokya amanda ng'ate kimenya mateeka. They are getting some documents from the district. However, the documents they get are like receipts and the movement permit. Because most of these people, the ones who have met, are from central and eastern parts of the country. They don't have the buyer-sell agreement form. This is a gross violation of forest regulations. It is a requirement within the Forest and Replanting Act and the National Forest Regulation that if somebody wants to cut the trees, he must get the permits. But before such permits are issued, there must be a database within the districts. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde minisita avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi yayisa ekiragiro ekiwera okutema ebika by'emiti egimu kyokka ekiragiro kino n'okutuusa kati bangi bakyakiziimudde. Ask this one where the owners are.